Tutegeezeddwa nti abaana 10 abaddusiddwa mu ddwaliro ly'e Masaka oluvannyuma lw'omuliro ogwakutte essomero lya Kasana Junior School e Masaka olunaku lw'eggulo. 5 ku bo tebasobodde kusimattuka olw'ebisago bye baafunye. Kati omuwendo gw'abaana abafudde gweze 7 nga kuno kuliko Hilary Walugembe, Arnold Tumwesige, Austin Kisembo, Martin Muganga, Jordan Sendagire, Aloysius Ahebwa wamu ne Malik Katende. Baatuukidde bonna mu mbeera mbi nga abasinga baayidde munda nga omuliro gwabookeza munda gye basiza. Abayizi abaakoseddwa baasose kuddusibwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka okufuna obujjanjabi, wabula ne kisalibwawo nti bongezebweyo mu ddwaliro ly'Ekiruddu olw'ebisago byabwe okuba eby'amaanyi ennyo. Ku ddwaliro wano Ekiruddu abaana 10 abaakoseddwa be baaleeteddwa okwongera okufuna obujjanjabi. Kati abasawo bakola butaweera okulaba nti abaana 5 abalala basigaddewo batereera era n'embeera yaabwe eyongera okuggyibwa mu matigga. Tutuuseeko mu kisenge awajjanjabirwa abaana bano okulaba embeera mwe bali wabula nga tewoomesa nnakabululu. Bangi ku baana bano bakyali mu bulumi olw'ebisago bye baafunye. Abamu ku baana bateereddwako n'ebyuma ebibayamba mu kussa. Bazadde baabwe emitima gikyabeewanise. Mwana nali mu mbeera eri bwetyo tenneeyagaza bulungi. Batukozeeko bafubye kye basobola etannaba kulaga kyanadda engulu. Kyokka bamativu n'obujjanjabi bwe baweereddwa. Twabufunye bwabaddewo ne bwe twatuuse Ekiruddu bambi era batuyambye batukozeeko bulungi. Lwakuba ennaku gye tufunye nti era bannaffe betwazze nabo abamu tetusobodde kuba nabo. Zibu kye nsanze wano tebana incubators. Bato abaana bato betaaga ekifuba mulimu omuka muli mu kifuba betaaga okukolako incubators naye teziriiwo. Wabula bakkaatiriza nti bakyetaaga obuyambi okubalabirira. Naye gavumenti tusaba bwe esaze nga esobola okutuyambako waliyo obujjanjabi obusinga bwe tuliko kati. Basobola okwongera ntulaba nti ate bano betulinawo tubalamya. Kati essira abasawo basazeewo okulissa ku baana bano Mukama bakyabiseeko akasubi. Generally tebayokyeddwa nnyo naye nga balina okukosebwa mu miro, meaning that okubeera on a precautionary side tuba twetaaga bateeka ku machines. Abasawo era batunyonyodde lwaki abaana bano baakoseddwa nnyo omuliro guno ogwakutte ekisiro kyabwe olunaku lw'eggulo. Dormitories zaabwe usually bali mu kifo kifunda nnyo, so kyali badde kirungi kino nti wabeerawo some regulation mu ngeri y'abaana gye basulamu. Abasawo balabudde ku ky'okutwala abaana abato ennyo mu bisulo kubanga omuntu omukulu kyangu nnyo okudduka bw'alaba omuliro naye abaana bato batwala ekiseera. Mu kiseera ekyo bakosebwa nnyo. Olw'ebiwundu bye baafunye munda mu mibiri gyabwe, 3 ku baana bano bongeddwayo mu ddwaliro ly'abakyala e Mulago basobole okuteekebwa okumpi n'ebyuma ebineneko ebibayamba mu kussa. Bafune support mu kussa kijja bayambako mangu okuwona amangu n'obutafuna complications ezandivudde mu kyokuba nti tubalese okussa ku lwabwe kubanga bonna nga etwabafunye ekyamazima baakoseddwa. E Masaka abavunaanyizibwa ku byenjigiriza bakedde kulambula kisulo ekyakutte omuliro ku ssomero lino erya Kasana. Bano bagamba nti wandibanga wabaddewo obulagajjavu ku ludda lw'abatwala essomero lino naddala ku ky'okussa mu nkola ebiragiro bya minisitule y'ebyenjigiriza okutangira emiriro mu masomero. Olw'ensonga nti nno ffe ng'ekitongole ky'ebyenjigiriza mu 2012 mwezi ogw'omunaana twajja ne tulambula essomero lino era ne tubawa ebiragiro okujjamu bagala proof n'okujjawo ebitanda ebisatu naye tekyakolebwa. Ono kati agamba nti si baakukkiriza ssomero lyonna kuddamu kukola nga terituukiriza bisaanyizo biruŋŋamya bisulo by'abayizi. Kalibe lya gavumenti, kalibe lya private lijja kuweebwa kye bayita occupancy permit ne certificate of compliance. N'abaddukanya essomero lino nabo baliko bye batutegeezezza. Embeera nzikakkamu wetwogerera embeera ekkakkanye abayizi
bali mu bibiina era n'abasomesa bonna weebali babaatendingako okujjako abayizi baffe abadde be twali twayimirizaamu katono. Kyokka nabo tebannamanya kyaviiriddeko omuliro guno kukwata kisulo. Obuzibu buno kusooka okuba nga bwavudde ku masannyalaze. Tetunnafuna nsonga ntuufu yankomeredde naye nga tusuubira okuba nga bwavudde ku masannyalaze. And we are continuing. We pray that we really get the root cause of this fire that has claimed such a number of our pupils. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.